Mama tuli kukabate nkabira bazaala twazadde biswambazi omusaayi gwa Buganda omusaayi gw'embuga omusaayi gwa Uganda At Mimi's Glam, your beauty is guaranteed. We offer hair and makeup services for all ceremonies. We can also find you at your location. Contact us on abadde ateekateeka okwanjula embaga oba omukolo omulala gwonna sooka owulirize bino ng'omukolo gwo tegunnafuuka gwa muzizo ng'abagabo beemulema ku nnakatansi so okutali minyonyonto. Ekibiina Kitokiya Group kintumye enkubbireko nti be bokka abayinza okuluŋŋamya omukolo gwo gwe wamma n'ogweyagalirako ng'ekijoli ekisimattusa oluka. Batokiya Group bazze n'obukugu mu kuwoomya olulimi Oluganda n'Olungereza nga buli kanyomero ku mukolo bakafuula kitonto gumbya kubanga bwe bakwata busoomo okulambika tebabavaako nga temunnatyabulaga mukadde asanze ennuuni y'olusuku mu lw'entemera. Bakubireko ku nooti 7 nooti 2 7 nooti 754 oba ku nooti 7 nooti 5 nooti 5 nooti 424 oba ku nooti 392 nooti 121 weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma gusegulira entajja. Weewaawo oluvannyuma lw'obunyuvu bwa kayimba ako munnaye akatuggulawo tubeera tugguse buseke nanti bagamba nti nzikizizza obujja akira kintuuseeko ate okimanyi nti munnange n'enkoko za Namutala enkoko za Namutala teziduukirwa atali wa lubuulwe otegedde ensonga kale mmwe munnange mwamanya nti ate tubeetaaga ne musalawo okutwettaniranga mutuwulirize ate tubeeyamba omwana yeeyamba nnyina era munnaye naffe tubasiima obutayugana nga balugwata nnakwata mutuba ddala ne mubeerawo kubanga mutugoberera musubscribinze mukoze byonna wabula ate batuukaawo kati ffe abaliko ebbanja nnyo okubeera nga tubatuusaako obubaka buno nga bwe twabasuubiza kaakati nno munnaaye nga bwondabira wano nze Solomon Kaweesa muzzukulu wa Walusimbi ebakka Busiro eri ekisiri kikadde anti bwe batu bwe baatuyitanga kaakati tugguse mu kanyomero kano aka Buganda gye twasubwa ennaku zino olw'obukulu bw'ensonga mutulaba ku mikutu ebiri abalasangeye ate ne mutulaba n'eri ku media mujje ekyo kigumira kuba okusomesa kuli njuyi zombi yonna tujja kuba naawuzaayo tusalawo wabiri nga muwunda gwa ffumu kakati lwaliro bye tulina bingi oyinza okugamba bigendegetanye ddala ng'emesa eridaago muliririze kakati kansabe munywanyi ndoza naye abeeyanju neeyanziza mutaayi wange Solomon onkoze obulungi obutagambika mu butuufu kyonkoze ngamba nti toddanga mukukinkola lulala kubanga ogeze n'onsuula ku ndasa nyeena ate omulimiriza agwa ku kkobe konze nja kugiweerera ebigambo bwe kiba nti ate amatikkira ngalengera gasoomya mu butuufu akamwenyumwenyu bano abatulaba ke bandabako keeko kenyininyini kubanga omutanda aweza 3 beddu ng'ali ku nnamulondo y'abajjajjaabe n'olwekyo awawula esserenga era kitegeeza bajja kuterekamu munnange guli oguva mu ggugu kale tobuuza munnange wantawata nti owange onoosesebula entawongwa oba onoosesebula enduli y'entaseesa nedda oteera butereezi okufaananako olugenzi bwe lutereera ku lusereseeto osobole okuwuliriza ababaluzi nga batudde ffe ababaluzi ate mwe abawuliriza jjukira awuliriza omubaluzi amatata bagajjako ebikalu kati wano ntudde nsobaasobanye ate ng'oli gwe bagamba atuula ku kono naye tugenda kubawa kye mwetaaga kyonna mwatumanyira ate naffe twabamanyiira mwebale kutwagala mwebale kusubscribinga ku mukutu gwaffe emikutu gyaffe gyonna SK Media banange mwebale nnyo abalasangeye omukutu guno twakagutandikawo omukulu Solomon naye abantu abatwagadde bayitirivu era gyempitireyo bagamba nti mukulu Solomon buli womulabako mutwebalize mwatandika ekintu kinene enkuba mpya mu Buganda tebaddeewo
kubanga kati waliwo ebyalo bitutuukamu nga mutuufu tuba tetuliba kubituuka mu mangu owulira ebyalo nga Amsterdam katuliyeyo Amsterdam sebo gye batuwulira ab'e Malaysia kwe bali batulaba America bali okubatulaba ekibuga ekinemerera okwatula gwe nonyambako Massachusetts batulaba ebungereza eyo waliyo omwami yaŋŋambye taata anti babadde basaba kati tutandikewo ate engeri y'okubanga tusomesa Oluganda luno olutandikirwako abaana baabwe eri babenga bayiga ebyawano ewaka bagamba ebitabo babikuse naye ate nabo bennyini tebamanyi kubisoma bambi kituufu nina bye twateesezza kituufu nnyo beekolemu omulimu ku lwekyo ate ffe tugaanirawo oba tujja alayivu oba tusitula kutuleetaawo wennyini tujja ate kyekigaana ate kaakati nno wano wetulaga wakulu nnyo ddala kubanga obwakabaka bwa Buganda buno bubadde n'ennono yaabwo mazima Obungereza ndooza walaba ekyaliyo nga batikkira kabaka oba bo gwe bayita kingi omukolo gwabwe gwali gwa nnono abantu abo nze natya n'okutya obuwangwa bwabwe ne ŋŋamba bulijjo babakopa ffe anti nabo beewuunya nnyo bwe bajja kuno werabidde abasajja abo betuyita abavumbuzi ba explorers bwe bawandiika ebitabo twagenda eri ne tusanga obwakabaka obutalabikangako kituufu obwakabaka nga bulimu obugunjufu kituufu ne beewuunya engeri kabaka wa Buganda gy'ayinza okutunuuliramu akasozi n'agamba wenja okuteeka embuga yange sobola n'okulengera omulabe agezaako okunzinduka mazima ddala kale ne beewuunya nnyo naye ate ne kibabawala okulaba nti bwe tutuuka ku matikkira ate tulina obulombolombo bwe tugoberera obungi ddala jjukira nti abazungu bano mu ntalo ez'eddiini muzijjukira bulungi twazinyumyako gye twazinyumyako bagezaako nga kabaka Mwanga awaŋŋangusiddwa okuleeta omulangira Kiweewa bamulinnyise ku Namulondo kituufu nnyo kati bamutuusa mu bataka babagamba ono gwe mubamuteekako banye babagamba mu nnono yaffe ng'Abaganda tetusobola kusikiza kabaka nga mulamu era bino nsiiba mbyogera mulijja buzikumpabula kabaka gwe baakikola Chwannabakka yagwa eddalu kati awo banaakuwabulamu ki kuba kyoyogera kituufu yagwa eddalu era okunoonyereza kwaffe kulaga nti kabaka Chwa yeetuga bwetuzi era okunoonyereza saaliyo okuba byenjogera si byenkakasa naye ebizze byogerwa nga tubiwulira bigamba nti yeetuga bwetuzi kuba yalinnya ku Namulondo ng'ate kabaka akyali mulamu ekyo mu Buganda tekiriyo n'olw'ensonga eyo kwe kusalawo nti akageri amatikkira gye gali nti kyeki yemboozi eriwo ekuta oluziizi liwona wonna amasaza gonna tunyumya emyaka 3 ffe twagala okubanyumiza ndooza obulombolombo webale nnyo tubayisize mu emikolo egy'enjawulo egikolebwa nga kabaka tannaba na kufuuka kabaka wano ng'akyali mulangira waliwo akaseera kayitamu ke batamanyi kati ffe bye tugenda okunyumya mwe bye mujja okusinziirako okulamula nti aliko yabiyitako byonna nga bwe tubyogedde aba teyabiyitamu aba si ye kabaka wa Buganda omutuufu mazima ddala kansuubire nti bwe tunaabyogera naatujulira nti ddala ekyo nakiwulirako kyakolebwa omukolo guno tukutandikira kuba Naggalabi abantu gwe balaba Naggalabi yagalagaana abaliwo bajja kiwakanya ne Naggalabi si ye ntikko y'emikolo eryawo nkwagadde kuba wano mutaane 10 kwatampaawo mukawuliddako Naggalabi tujja kutuukiriza mukolo kyekyo naye nga kabaka okutuuka awo aba yafuuse dda kabaka webale nnyo tubatandikira ku gyasooka kirungi tusokere ku gyasooka wabula nga bw'omanyi emboozi ennyuvu baajogerako ekatuusa eminyira nabadde sinnabagamba
mu butuufu eyange bwe yalinnya ne bampa erinnya nze Musisi Bosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya mubule nantagwira kyeya kimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazzi talya ndi saava kuba ndi mwana wa Bambejja sengule 1222 yesse butaata ebitabo olulasanga ye lubaawo nnyo ate n'effumbekero ly'ebisoko nalyo era libaawo nnyo obutabo buno ne bwoba oli Massachusetts ddala osobola okukatumya ne kakutuukako nnyo 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 tuseera kano si mitwalo 10 bwe giti 10 gyataba 10 bwe giti ate era munange ky'osoma okiraba otegedde ensonga kitabo kinene bulungi effumbekero nalyo liri wano si mitwalo esatu effumbekero ly'ebisoko ky'osoma ng'okiraba ate twabagamba nti bw'oba otulabidde wano ku SK Media oba ku abalasangeye effumbekero osobola kulifunako 2 kitundu gwe kasooka nti nabalabye nga muline mukulu Solomon awo ku SK Media gwe ojja kuba ofunye omukisa ati kuva mu lubuto kudda mu lubuto kakati munnange bye tugenda okunyumya tebiina we biri mu buwandiike tebiina we biri tebereza era ne bw'otuuka mu bataka abo tebereza abatono ababimanyi akugamba ebyo byakyama naye naffe tulina okwolesebwa okwaffe nebajjaffe bwe twebaka batuloosa ne batugamba omukolo gutambula bwe guti kubanze naguliko nga jjajja ate ekirala Buganda kyerina kubanga yatufuna mu nufu eringa yafuna luulu oba zaabu kubanga bwe tufuna okwolesebwa ate tufunira kumu okwolesebwa ate ne tukubaganya ku nsonga ne tugamba tukatubaleetera okwolesebwa okwo kubanga bakama baffe batutuma timutegeeze Obuganda nti kino na kino gye kiri webale nnyo ye tubatandikire ku kukula kwa Kabaka okwebukerekere olaba otya katubaviireeyo kubanga Kabaka teyateranga kukulira mu lubiri webale nnyo Kabaka bwe yabanga mu ssaza lyonna kugamu kugana amasaza oba erimu kwago yavangayo n'asooka agenda e Bukoto ekyalo Bukoto kino yakigendangako yakituukako ng'enjuba egoloobye wakati ku kiyubayuba yatuuka ku kyalo Bukoto n'ayigirako ensolo ennamu gye bayita empeewo era empeewo eyo bagimutegekeranga butegekezi ng'agitegeka wansi enene omutakono ajja ku kizigo bagitegese ng'alina okugiyigga nga nnamu agikwate Kabaka agikwateko nga nnamu empeewo eyo Kalibbala yagitegeka Kalibbala ono aba wansi enene era Kabaka bw'amaliriza okugiyigga n'agikwata awo asulawo ekiro kimu n'akeera n'agenda n'atambula n'ayita ekisaasi n'ekkoma mboga oluno lwetwogerako lwe lugendo lw'okukula kwe okwebukerekere kale nno olw'okuba nti Nazzikuno emmotoka tezaalingawo ate tubagane nti obubaka bwe tuleese temulina mugenda kubusanga baatambuzanga bigere Kabaka ng'atambuza bigere okuva e Bukoto ng'ayita mu byalo bibyo tubyogedde kisaasi koma mboga wuuyo Kasangati n'agenda n'agwa eyo sayidi ze mu bitundu eby'omubusiro bw'atuuka eyo ate ne yeeyongerayo emuzigo bayitayo emuzigo waliyo omusajja bamuyita Kalonda wa Butiko n'amwaniriza n'amugamba nsanyuse nnyo okukulaba nkwelondedde omulonzi tattibwa Kabaka bamugamba ebyo nga bamuzimbiddewo ennyumba ey'ekiggwerawo gy'asulamu era bw'agisulamu waliwo omutaka amusangawo bamuyita Kinyolo ow'Enkima n'adduka ewa Nankere n'amubagulizaako nti owange nsanze ekitiibwa nsanze empologoma nsanze anaafuuka empologoma kuba baba bategedde ekigenda mu maaso munnange bwe babujja ewa Kalonda eyerondera nga bamutwala ewa Nankere bw'atuuka ewa Nankere ayingira mu nnyumba ey'ekitiibwa gye bayita Namiryango mu Namiryango Kabaka ayita mu Wankaaki kakati Nankere n'ayita mu Wansanso kubako emiryango ebiri kyobala bagituma Namiryango kiggwayo nti Namiryango ebiri webale nnyo ennyumba eno Nankere yagizimbawo ku lw'okukula kwa Kabaka okwebukerekere bwe batuuka muli Kabaka akwata endeku ey'omwenge n'agiwa Nankere ne Nankere n'akwata endeku n'agiwa Kabaka kino akikola Namasole waali atudde aboota buliro n'amugamba nti kaakati ggwe ofuuse Kabaka kubanga mutabani walidde obwakabaka okuva n'olwaleero naawe genda okube olubiri olulo lwe tuyita olusaka genda okube olusaka nga bannamasola abalala bonna bwe bazzenga bakola era toddanga mukulaba ku Kabaka kubanga naawe oli Kabaka mulamba mutabani we olwafuuka Kabaka naawe oba ofuuse Kabaka bw'atyo nno munnange ng'amayiriza nga n'omwenge bagunywedde Kabaka Nankere afuluma mu nju eyo enkulu Namiryango ebiri najjayo omwana gwe yateekateeka edda gwe bayita Nabigotto
n'amumukwanga n'amumukwasa nti ono yewe okukulako. Era Kabaka n'akwata omwana oyo ku mukono n'agenda n'abambowa ne batuuka mu kyalo kye bayita Kambe. Awo waliwo akatundu bakayita Namugoba. Awo omwana we bamukubira ebikonde ne bamutta. Bamutta kuno kwonna kumala mizizo. Oba kalombolombo akakolebwa okuba nti atambirira okuwangala ku Bwakabaka. Era kyova olaba mukulu Solomon bw'abanjulidde abategeezezza nti abantu abamu tebaagala na kunyumya nsonga zino kubanga bw'omugamba ebyo byankiso naye ate abantu banabimanya batya. Kakati muno mu kafo ke bata Namugoba abaana bano tebabattisa kintu kirala kyonna oba biti oba bijambyo bikonde. Weewava enjogera egamba nti gwe naye gwe nga towulira onoofa bikonde nga abakerekere. Kubanga bano bazzukulu ba Nankere. Omwana ono Nabigoto aba mwana wa Nankere nyini gwe yateekateeka. So waliwo Nankere yali agezaako okubakanya Kalombolombo ako. Mwana wani gwakulirako. Nankere oyo erinnya lye ye Nankazi nkulu. Era Ssekabaka bwe twogerako yali asabye omwana oyo amala amugaanire ye yali Ssekamaanya. Ssekamaanya yali wa 12. Kakadde kyamutuukako tekyali kirungi. Nankere baamuyiga era baamutta. Weewava enjogera nti weebale nnyo ndi ekyatta Nankere kyava Bukoto. Ekinatta amakade kyeramba lujja ekyatta Nankere kyava Bukoto. Si kye twatandikiriddeko yavanga wa. Emboozi zonna wano ku SK Media wokka osobola okuzisanga eziriko n'ebikakasa. Omanyi wano mu Buganda obuwoomu buli tulinganga abalumbiddwa omutemankiya ate obugenyi bw'ensalafu obumanyi bwe zikuzinda tokola ki tewebaka kati mwafuna giri emikutu gyo muginywerereko nnyo tugende mu maaso. Kale nno munnange Kabaka bw'amala okulaba ng'omwana oli bamusse n'ebikonde ye ng'avaawo awo abambowa aleka bali mu kumuggyako miziisa. Kati bagenda kutugamba ate emiziisa gye gitya oba tubagambe bakebere mu kitabo olulasange kuba namwe gyannyonnyolwa. Naye emiziisa ebeera nnyama ey'ebisipisipi ebeera ku mugongo. Kuno ku mugongo kuno kubaako ennyama ey'ebisipisipi ebyeru eyo gye bayita emiziisa. Kakati basala emiziisa egyo ne bagitwalira Nankere n'aluka amagotto agaluka awamu n'enkwanzi n'alukayo n'amalala ng'agasibye wamu n'enje ez'empafu. Kakati Kabaka awo bw'afuluma ewa Nankere ate aba ayolekera ebusujja eyo naye akolereyo obulombolombo bwayo. Kati bw'atuuka eyo waliyo omuwafu baguyita Nnaabonganaani era ekyagutuumya erinnya Nnaabonganaani Kabaka bw'agutuuka mu bwati ng'abuuza ti abange Nnaabonganaani bw'wabaayo owentatankiriza n'ayatula n'agamba nti ojja kubongananga nti okubonga bakutegeera omuteeka olulagala guno omuzannyo gw'Abaganda naye ne Kabaka abonga egyedda. Kati oyinza okuga nti okubonga bulijjo muzannyo gwadda gwate ne Kabaka yabonganga mu kukulako okwebukerekere. Kale nno munnange emiziisa gino basigala bagiruka eri Kabaka agenda mu muwafu gw'akasujja ebusujja ogwa Nnaabonganaani n'abuuza Nnaabonganaani wabaayo oyo ayatula ng'oyo bamukwata gwe bayita omusibe omukulu mu kukula kwa Kabaka nga bamuterekera awantu. Kakati Kabaka ate bw'atuuka awo alina okugenda ewa Kasujja wennyini ng'avudde mu muwafu ogwo. Bw'atuuka ewa Kasujja alina ejjinja lye bamulinnyisaako baliyita Nanfuka. Lyabanga eyo tobola babenge batuuma linnya eryo liva ku jjinja lirya ly'ebyafaayo Kabaka lye bamukola ki bwalinnya era Kasujja si yamulinnyisaako yekka wabula alina muwala wa muyambako bamuyita Nabitalo. Nabitalo ono ne Kasujja bwe bamulinnyisaako nga Kasujja agamba nti nze ndi jjajjaawo nze golaba wano ndi jjajjaawo kubanga kubanga Nambi Natutululu yali wangeye era Nambi Natutululu ye yazaala Chwa. Kale kifuula Kasujja okuba jjajjaawo wa Kabaka. Era kyenvudde okulinnyisa ku jjinja lino Nanfuka okukulaga ensi yo gy'ogenda okusikira okukulaga Obuganda. Kakati ndozanga we tukyali katusooke tuwummulemu katono weewaawo taata.
Munnayuganda aweddemu essuubi olw'ebizibu ku bulamu bwo tumiddwa bannakya Ebo okukujjukiza nti obulamu bwo busobola bulungi okuddamu ne bweyagala ng'ekijoli ekisimattusa oluka. Gwe omukyala alumwa mu nseke mu biseera by'ensonga eyali azaddeko naye ng'okyalemereddwa okuzza ku mwana nga bw'ogenda emugga oluzza osanga lwakalira apetayiti yo yakka oba oyagala kwozaako mu nseke. Abannakya Ebo bakutegeeza nti balina eddagala ly'ekinnansi erisobola okukuyamba. Abaami nammwe babakolako kabi obanga amaanyi ga munyoto bakunyooma mu sayizi obanga apetayiti yakwenyoola. Balinayo n'ekyenjawulo eri abo abalina emimwa egyaguba oba egyaddugala nga n'abalina enviiri za nakyo bakukolera spray mu ddagala egganda. Bakubire ku nnamba z'olaba awo nange neewonya okwetengeza ng'awoleza omukazi gye yanobera. Obuganda bwa wano bwalagawa ekitiibwa kya Buganda eky'edda. Weewaawo nkulike eyo nnyo mu kuwummulako okwo mpozi nga tetunnagenda mu maaso nnyongera kubakubiriza nti abantu abo batuwa obubaka mu bagoberere kuba nabo baliko obujulizi obuzze bubaweerwako. Ensonga lwaki tukyakkiriza okusigala nga tuteetera nabo nnyo kale munnaye togaana kubeera be basinga abo gwate kati we batali ffe twandibadde tusobola okubatuusaako akava ewaabwe webale nnyo katuwa amaanyi ate akuwa naawe era akutakula omugongo takola gugwe ne katikkira asiiba kyo akuwa gwowa. Kale kakati tugende mu maaso tubadde tukyali kukula kwa Kabaka mpozi munywanyi waffe owa generations daycare and learning center bandu nalumunye bandwe abo nabo bakubiriza nti mutwale ejja abaana naddala abato abeetaaga daycare abo n'aba nasale mubatwaleyo ababeera okwetooloola awo Kasenge Nakawuka Kinaawa abaana okubatwala Kabojja nemunaye abaana ne babeera nga n'ennamba y'omukulu oyo yawo osobola okukubako director n'ababuulira ekyokola. Ate nga ne wowe otaddewo mu comment abagamba nti ennamba weeba ekubuze mu comment awo ffe tugoberera buli kantu otugamba kale no bwe tutyo nno tuzze tukyali mu kukula okwebukerekere munnange nga avudde ewakasujja bamaze okumulinyisa ku jjinja lyo bamaze okumulaga Obuganda bwasikira n'okumunyonyola nti nze jjajjaawo nze nkulaga Obuganda kuba nze jjajjaawo. Kale nno munnange Kabaka ebyo bamala okubikwata ate ewakasujja ng'avaayo ng'atambula agenda olwo ewammwe wajjajjaawo ebakka era bw'atuuka nga tatuuka bakka waliwo omukulu amutwala bamuyita Gunju ow'obutiko kubanga ye Ssaabadduwa jjajjammwe Walusimbi era nga ye Ssaabadduwa Walusimbi Gunju ono akwata omulangira oyo abagenda okufuka Kabaka n'amukulemberamu n'amutwala ku nnyumba eyitibwa Bujjabukula eyo eri wa Walusimbi. Bw'atuuka eyo n'amukwasa Walusimbi naye nga tannamutuusa wa Walusimbi waliwo akalombolombo kasooka okukola asooka ewa Nagaya Buleza masiga mufumbe ewa Nagaya Buleza awo lyoviiramu ddala kati awo wa Nagaya Buleza wa Musoosa ate Nagaya gundi Nagaya n'amukwata ku mukono n'amutambuza n'amuyisa mu muggaawo baguyita Mulindi ne bagusomoka n'amutwala ewa Nakku n'asimbayo ekitooke wano weewaava akalombolombo k'okusimba ekitooke ekyo bola okuva olwo baatandika okuyitayo ennaku eggana mu kitooke naye ng'ate kyava eri kubanga Nakku yalina embuga eziwerako mu Buganda eri waali ekyalo eri mu Busiro Kabaka gye yasimbanga ekitooke kibaga nti ewa Nakku eggana mu kitooke tekiri awo wokawoka wabula eri waaliyo ekifo gye kyasibuka ennono yakyo gyeri era we bamutuusa awo Nakku yamutwala butereevu n'amuwa Ssaabaddu n'amutuusa ewa Walusimbi ku nnyumba Bujjabukula era namwo bakola akalombolombo ke kamu Walusimbi n'awa Kabaka endeku y'omwenge ne Kabaka n'awa Walusimbi endeku y'omwenge ne banywa olwo nno ne bafulumamu Walusimbi n'atwala Kabaka mu kyalo Kimoggo eyo waliyo ekibira nakyo bakiyita Kimoggo eyo gy'asanga mutabani we erinnya ng'erya munywanyi wange ono erinnya bamuyita Kaweesa
jansangeeyo otyo jamusisinkana nga ono Kaweesa aweesezza amasiga aga asatu mu byuma kubanga Kaweesa muweesi era bwebuvanyizibwa bwange otyo siweesa nsimbi zokka otyo kati n'ogwo omulimu ngukola webale nnyo ompanga kubuuma kubanga gwe oli muweesi wa nsimbi na byuma ogwo n'abuuza Nalumansi kuba y'amansi z'Obuganda tufudde okubanga nnyo okulaba ng'ate lubwa amataliiwo kuzibwamira tufudde ayayaya kale no munnange mu kyalo Kimoggo Kabaka asanga bamuweesereza amasiga ago asatu n'ebyuma era bisatu ebyo bikola ndonga bijiiko bwe bava mu Kimoggo bwe batuka mu kibira Kimoggo ku kyalo Kimoggo ewa Kaweesa nga bano Nabitalo ne Nakku basa obulo waliwo akalo Kabaka kaalyako omulangira abagenda okufuuka Kabaka kaalyako lwaki kati awo wentuuka awo ne bamuyita Kabaka kuba aba yafulumye edda mu Namiryango baba bamutikiridde mu Namiryango muli nga bamubuulidde obubaka aba yafuuse dda Kabaka kati watuukira eno ku byalo bya Walusimbi byonna byetwogeddeko Buleza Kimoggo abaayinaayinanga Kabaka nga mpaawo kimugambibwa kirala okuggyako Obulombolombo okubumalayo kati mu kibira ekyo mwalira akalo ke tuyita omubebena akalo kano omubebena bazzukulu ba Walusimbi bakola kyamaanyi nnyo okuliisa Kabaka omubebena era si yagweriisa omubebena guno Nabitalo mwana wa Walusimbi ne Nakku mwana wa Walusimbi be bakagoya akalo nga bamaze okukasa ku masiga gali mutabani wa Walusimbi atege yaweesezza Kaweesa asatu ag'ebyuma n'ebijiiko bino ebyuma bitwayogeddeko basena babega Nabitalo abega n'aliisa Kabaka Walusimbi abega n'aliisa Kabaka Saabaddu Gunju Saabaddu abega n'aliisa Kabaka ogwo omuzizo guggweeraawo era neze entamu mwe bafumbidde bazaasa wabula entamu ezo zirina kubanga nazo ziweeseddwa Kaweesa nga mpya tezifumbwanga mu kantu konna bw'amaliriza omuzizo ogwawo ng'agenda ate ku luzzi bayita Nabakka nga bw'atuukawo asooka kusimbawo mutuba mufumbe tutuuma erinnya Nabakka webale nnyo ate okoze bulungi nnyo n'ojjayo ekintu ekyo kubanga erinnya Nabakka mulabye obukulu bwalyo ne gye liva ab'effumbe mwenna awo nno Kabaka asimbawo omutuba gwaguyita Nsukka amakulu nti asukke ku bali baasikira okuwangala ku Bwakabaka bwe Kabaka ono ku Bwakabaka amazeeko emyaka 3 beddu naye kiraga yasimba omutuba aba yasimba omutuba ku luzzi luli Nabakka olw'ab'effumbe lwe bakuuma obutiribiri era Kinyolo yaleeta ensimba ezo omanye omutuba teguba na nsigo guba na lusimbo liba ttabi Kinyolo ow'enkima yamukwasa n'asimba ku luzzi olwo n'asanamu n'amazzi mu ndeku awo n'avaawo ne yeeyongerayo bw'atuuka waliwo omugga baguyita Wabitamu awo waliwo abambowa ababaawo ne bayasa entamu zonna ze bazenga bafumbiramu mu lugendo lino gyavudde ne bazaasizaawo otaguyita Wabitamu oyinza okuguyita Galinsangaawo kati awo bwe bamala okuzaasa amakulu nti ebyo byonna emizizo gyonna bagifundikirirawo wabaawo ebibyo ebibambadde babyamba byenaalizaako ku mugga ogwo Wabitamu kale bwe batyo ne beeyongerayo ne batuuka ku kasozi kasozi kali awo bakayita Nakawala obatuuka kasozi ako omusajja gwe bayita Kawuzuumo n'abuuza abakopi abagoberera Kabaka nti abange nga muddugala amatama mwe muddugaza Kabaka ebagezaako okumwanukula abo nabo tebalutonda vvu nga babattirawo awo bonna kuba Kawuzuumo abaana abambo abalala baali nabo bwe batamuddamu nga beeyongerayo nga bawerekera empologoma nga yeeyongerayo Kabaka olwo n'olwo olugendo akyatambula okutuuka waatuuka esaŋŋanzira bw'atuuka esaŋŋanzira awo nawe asimbawo omutuba bw'avaawo esaŋŋanzira neyeeyongerayo n'agenda ew'omumbejja Naluwembe awo nno ate Kinyolo wa musanza amagotto gali Nankerege yasigadde aluka ew'omumbejja Naluwembe era ne bagamusiba n'abaami abalala abasiba amagotto ago kuliko Mugema Gunju ne Walusimbi ne Kasujja lwakuba agaabwe ge gali agenje Kabaka asiba ag'ensimbi n'olukwanzi kakati ekyo wekiba nga kiwedde ate waliyo akalombolombo akalala keyamalirizanga nakaawo
kabanga kakusala ssubi kabaka byatuka ngewana luwembe nga bagamba abantu mugende musale mujire essubi omuntu yasooka ng'okudda nga bamaze okugira essubi eryo oyo baamutanga naye teyalutonda lwaki awo wekibulizabulizanwa lwaki gwe oyanguyiriza nnyo kati amakulu agali mu ekyo nti kabaka talina kupapanga ku nsonga alina okusooka okuzirowoozaako era omuntu oyo bamutuuma erinnya bamuyita Ssemugizi muto wewaava olugero olugamba nti Ssemugizi muto ali kuba abakulu enjole kiva mu kikolwa okujjira kwe kusala essubi kuba lyo tebalisala balijjira kati Ssemugizi muto ali kuba abakulu essubi enjole z'essubi webale nnyo kati ojjukira omusajja gwe bakwatiranga mu muti gwe bayita n'abonga nani wakasujja ogw'omuwafu gwe twayogeddeko ne tugamba nti oyo gwe baayitanga omusibe omukulu oba omusibe omukulu mu kukula kwa kabaka oyo naye bamuleetanga waawo waliwo akatundu bajjanga bakunumbanga naye ng'ali ku miguwa bamutusanga mu katundu bakayita kiwembo era nako kali awo mu musiro ne bamuttirawo awo kati bwe bamutta bamutuuma kiwembo naye era erinnya eryo lya lugero nti kabaka mukoka waayita agenda n'ekiwembo kati ekiwembo kyekyomuntu oyo gwe basse atambirirwe okumalawo akabi konna akandijjidde kabaka kutambirirwa wangaale ate waŋŋambako ti n'ebungereza baakolanga ebintu ate omukolo gw'ebungereza nagwo kumpi gwalinganga gwa Buganda kati gwe tunuulira oba abasajja bano kiki tufaanaganya ebintu bate okubanga balina bye baatukopa manyi bajjako wanedda ne batukopa ekyo ate watugambako bwe baatwala kye baatwala wano yali ngoma nekibalemerera era muganda wange Wansolo ali South Africa yagambye engoma wamunyumiza egundi eyo yamusesa nnyo Wansolo abeerako nnyo nga atugobera ku SK Media ne ku abalasange yaŋŋamba nti abazungu bepankapanka nnyo yabalemerera ekyo kyabayinga ne bakizza naye nga bagyetaaga okula kwebukerekere konkuwunzikidde awo okuwunzisa bamaze okutta oli omusibe ekiwembo mpazi akalombolombo akakulu kemadde ndese ate nga nako ke kamu kubifundikira yafundikiranga nakwota nsimbi waliwo ejjinja baliyita Ssemugema lino lye bakumangako ensimbi eŋŋanda Mugema yennyini yakuma ku jjinja Ssemugema ne batuula Mbajja kabaka ne Mugema basatu ne batandika okwota ensimbi nga bwe tutudde wano ne banyumya emboozi zaabwe ngendo bwe boota ensimbi emboozi zaabwe eza bulijjo Mbajja ne Mugema oyo baliko olugero agalabagana katyaŋŋana agamba Jane Mugema era lwavaawo nkwagadde nnyo omanyi munnange abayita ababiri bejjukanya enviri zikulaga engo zikulabula engo awe lwaviira ddala awo agalabaganako gatyaŋŋana agamba Jane Mugema gaba maaso anti bwe muba mutudde nga munyumya mulabaganako kati agalabaganako gatyaŋŋana agamba Jane Mugema banyumya Mugema waali Mbajja waali ne kabaka waali era ku kyoto ekyo ekyebwota nsimbi oba ku jjinja Ssemugema omusajja ow'emamba ono w'essambwe nabugwamu ajja n'akola effujjo nga bwalaba omujjwa lyakola ebukojjaawe n'abigwamu emboozi yaabwe n'agigwamu awo n'abirinnyalinnya kabaka naye ali awo watunula abiraba n'abisambasamba lwaki mwote lwaki mwote ensimbi kabaka toyina kumala nnyo obudde ebintu lwaki mwote ensimbi yawo onyumya kati ye yeefuula ntamanyi nti kuliko omulangi agamba muli balangira lwaki muli wano munyo kabaka nakakala taata ndi mulangira kyenva nzoota eyo empiiga neevaawo awo erya nabugwamu lituufu liviira ddala awo kugwa mu mboozi y'abano omutaka ow'essambwe nabugwamu omuntu waaba tawulira tuga lwaki weefudde ow'essambwe omutaka nabugwamu nga bategeeza omuntu yenna ye yeesuula mu mboozi z'abanne ebitamukwatako weebale nnyo weewaawo kakati tukyagenda mu maaso ddala kati oluvaawo ebiddako bagamba nti omulangira oyo ate alina okugenda mu lubiri lwa jjajjaawe
jajjaawe n'amuweeka nga bw'alaamirizaako ebigambo nti omuzzukulu takola atya tava ku mugongo gwa jajjaawe n'agwa atasobola muzzukulu tayinza kuva ku mugongo gwa jjaawe n'agwa kituufu nnyo abeerawo nnyo kati ekyo ekimala amukwata n'amukoleza ekigaaga eky'ettooke n'amuliisa amuliisa emirundi esatu bwe gisukkawo giba 9 ng'era bw'amulaamirizaako ebigambo nti oliisanga Obuganda mukulu nnyo okuliisa Obuganda kituufu kaakati awo abeera akyamuliisa kati waliwo ate omusambu ogujja najjemba omusambu ogwo najjemba guba guteekeddwa okujja n'olwendo lw'amazzi olwendo kigambibwa nti omusambwa guno gulujja ku nnyanja oba si ekyo ku lusozi Najjemba wuliriza nnyo nti nagwo guba guliko ebigambo bye gulaamiriza nti oliisanga Obuganda nga gumunywesa oliisanga Obuganda onywesanga Obuganda mazima ojjanjabanga Obuganda kubanga ennyanja bajjajjaffe ne balubaale bagiteekawo okutuliisa okutunywesa n'okutujjanjaba nga bwe kiri era ennyanja evaamu amazzi ago si ndala Nalubaale kabaka w'Abalubaale Nalubaale amazzi ago gava kaakati oluvaawo eŋŋoma bantadde yeereeta omukimanyi nti eŋŋoma bantadde yeetambuza amaanyi g'Obwakabaka gasoba naye simanyi oba weekyali nawo kusoomozebwa kunene eyina weeri we tutamanyi oba oli awo weekukuliddwa omulangira ono oba kabako eŋŋoma eno bw'etuuka alina okugikubako nga bw'ayogera ebigambo nti bantadde namula Obuganda bantadde ntabaale 2 bantadde nkuume 2 bantadde ndiisa Obuganda ng'ebigambo biri bw'abajja babimulaamirizaako n'okumwogerwako eyo yonna ebigambo ebyo byonna abiddamu wano eno ng'akuba ku ŋŋoma bantadde oba ng'agiramusaako ng'alamusa ku ŋŋoma bantadde kaakati bw'amala okukuba eŋŋoma eyo bantadde era obulombolombo byogerwa mbu okuvaawo bamutwala mu kitundu ekimanyiddwa nga Nammengo kisangibwawo ky'abakadde bw'atuuka awo alina we bamuyimiriza n'akuba ekirayiro ekyokuwuliriza nga bajjajjaabe n'okugobereranga obubaka bwe banaamuwanga kubanga kabaka atambulira ku bubaka era bw'osanga kabaka ataloota nga bamugambye kuba mu bubaka obwo abaka n'erinnya kabaka era lijja abaka bubaka okuva erijja abeera ayise gye tunyumiza bukotoggwa n'emizizo egyo gy'abaamaliriza kimuyamba okutukula okuba nga abantu bano basobola okuba nga bamuweereza obubaka batawa balala kituufu ddala era bw'aba kabaka tabufuna taba kabaka kituufu yalabulwa nti nno waliwo abakupangira olukwe otyo ogenda batebuka otya kyova olaba kabaka yavanga eri ne bazinda ekyalo ne bakireka ku ttaka kituufu wabangawo abalina olukwe olw'okujja okumaamulako naye nga ye yalabye dda obubaka mangu kyekimuyisa maaso moogi kulengera wala weewaawo kaakati bwe bamala awo weewaawo ensonga ezo amaze okukuba ebirayiro kati ebirayiro ebyo kabaka byakuba ali naye bimukakatako nnyo ne bwaba wafujja atya nti singa akeera n'amenya ekimu ku birayiro ebyo bamukwata ne bamutwala ewa Nadduli Kibaale weewaava enjogera eri egamba nti mpaawo kinene kyetwala ne kabaka alamulwa Kibaale Nadduli Kibaale yalamula kabaka
wamma tunayigganga babiri esebo singa alekayo enkolagana n'abalangira singa alemererwa okukuuma obwakabaka oba okwongerereza ku ebyo bye yasangawo bajjajjabe bye baateekawo aba amenya endagaano gye yakolera eri ennammengo kubanga era ennammengo tujjukira bulungi ebigambo ebyo obitunnyonnyodde bulungi nga akuba ekirayiro okukuuma Obuganda n'okubulwanirira mazima abalayiranga n'obugaziya ova olaba kabaka yafiirangawo okulaba ng'atuukiriza ky'abaasazeewo kituufu nti nalayira okugaziya Obuganda ng'agenda agaziya ensonga lwaki era bakabaka Nazzikuno nga batabaala nnyo amawanga bagaziya kituufu kaakati bwe bavaawo waliwo enno naawe endala ebeera erina okutuukibwako Kajubi ow'enseenene Kajubi batema ow'enseenene oweeyo ensisi mu busujju amukwasa omuggo yatema ennono nono mu busujju omuggo ogwo bagutema nnono mu busujju n'aguleeta n'agumukwasa era naye n'abaako ebigambo by'alaamirizaako ku muggo ogwo amwambaza n'olukwanzi oba totegedde lukwanzi kabanga kakomo bracelet n'amwambaza olukwanzi n'abaako ebigambo byamugamba n'amugamba nti olwaleero ofuuse kabaka wa Buganda era gwe kimera akantu ako twagala tukazi tukongereko amaanyi kyebava bamugambye ekigambo ekyo nti gwe kimera kubanga ye yameza Obuganda bwali bugenze bwali bwebbisa jjukira Cwanabaka bwe yabula ate waaliwo awo akaseera nga tetulina mulangira mutuufu ava mu kintu kati bwe tudda ku Cwanabaka ngenda ate kuwa Kalombolombo akasookera ddala nga tannagenda namu ebyo byonna kati wano amaze okumwambaza olukwanzi amulaamirizaako ebigambo Kajubi batema ow'ennono amugamba nti okuva na leero gwe kimera amugamba tonywanga omwenge ate bw'abanga ayagala kuwuutamuko kutubisi katono togweri omwenge amugamba butatamira kabaka atatamira atayinza kunywa ng'otatamira kabaka atatamira akoowa era ddala amulaamiriza okwatanga omuntu yenna mu ngalo akantu ako nno kakulu bannange ffe tubagamba tuli ntumwa era nga bwe obubaka bwetujjidde tuli magoma gavugira amabaka ffe obubaka bwetubujja ne butweyoleka mu mitwe tugamba katugambe amwongerako nno amugamba toliraananga yadde okutunula ku muntu ali ku njegoyego z'okufa olabeera kabaka n'okuziika tazika tabeera wali mulambo agenda akulukusizaawo amaziga ate nga kabaka era takaaba ategunkana kaakati oluvaawo amugamba toleranga yadde okutunula mu kamwa k'omwana atannamera mannyo ow'ekibungu tamutunulamu era mwaba musembereza bubbebi mwegendereze bw'abanga ekirayiro kino oba teyayambazibwa olukwanzi ayinza okuba nga kati ate si ye mutuufu otegere ensonga eyo mwegendereze naye bw'aba mutuufu ate kwakubanga yalwabazibwa wabaawo ekibaawo okwo kwe kulaamiriza okuva ew'omukulu ono Kajubi batema wakati mu kumukwasa omuggo gwe yatema ennono n'olukwanzi era amwongerako nti togabanga birabo kabaka yafuna yalina okufuna ekyo kituufu ate yagabe ate n'ebirabyo ebireetebwa tulwagala abantu okwongera okubategeeza nti galina kuba makulu manye ekigambo kino amakula abamu temanyi gye kyava bitera okujja nga amakulu ebirabo bwabisiima olwo ne galyoka gafuuka amakula kaakati ow'ab'enkima ye mugema yennyini ewambala ebbira wali ajja n'olubugo bayita oluyiira olubugo oluyiira olwo lwe lubugo olumusitula lwamusituza kuba bino babimulaamiriza atudde aliko ejjinja kwatudde ono n'alyoka amuteekako oluyiira luno lwamusituza era lwe lubugo olusitula abalangira omukopi yamusitula
mu mbeera eno akozesa talina kumukwatako butereevu kuba aba afuuse kimera aba afuuse kimera kubanga asikidde jjajjawe kimera Katoro n'amusituza olubugo olwo kaakati bwe tudda kalombolombo kali akasookera ddala kabaka omuntu yenna anaafuka kabaka wa Buganda asookera Mbaale asooka kugenda Mbaale ekimutwala Embaale bagamba kuba kukima bwa kabaka bagambidde wali Nabaka eyabula abamu bateebereza nti yabulira eyo kubanga mu Buganda talinamu masiro tagalinamu kati olina okugenda ebuuyi eyo olina obwakabaka ate ng'era waliwo n'obulombolombo ate bwokolera ebuuyi eyo kubanga busoga ate bwe bukojja bwa Buganda tuga Buganda nnyaffe busoga bukojja bunyolo oyo abajjajja ate nga kabaka yenna ng'ateera Omuganda emikisa gyo givaawa era bukojja kati oba olina okugenda ebukojja kati ebukojje ebintu ebikolebwayo biba bingi ddala kati balina olusozi lwe batera okugendako baluyita Balaluli ewayisa abirye n'ennaabirye nabo balina emikolo gye bakolerawo n'ebifo ebirala ebyenjawulo nawo balina emikolo egyenjawulo olwo nno lwonna tunyumya tunagenda Naggalabi mwe muli mu kutiikiza na Naggalabi naye wano abakabaka webale nnyo kyetubagamba singa gino emitendera gigaana era tasobola kufuuka kabaka wa kyetwabagambye nga tutandika nti waliwo akaseera kateekeddwa okuyitamu ako bw'aba akayisemu n'akavuunuka olwo aba afuukirawo kabaka kaakati wano ffe we twakomye nga Mugema amusitula n'oluyiira lwotugambyeko awo obulombolombo buno obw'emikolo gitali eri Naggalabi we gitera okukoma tunywe ku lwendo lw'amazzi kaakati tukomewo ate n'ekibeere omanyi gulinga muliro ogwota ogwesamba ddala temuvaawo Munnayuganda aweddemu essuubi olw'ebizibu ku bulamu bwo tumiddwa bannakya Ebo okukujjukiza nti obulamu bwo busobola bulungi okuddamu ne bweyagala ng'ekijoli ekisimattusa oluka gwe omukyala alumwa mu nseke mu biseera by'ensonga eyali azaddeko naye ng'okyalemereddwa okuzza ku mwana nga bw'ogenda emuggo oluzza osanga lwakalira apetayiti yo yakka oba oyagala kwozaako mu nseke abannakya Ebo bakutegeeza nti balina eddagala ly'ekinnansi erisobola okukuyamba abaami nammwe babakolako kabi obanga amaanyi ga munyoto bakunyooma mu sayizi obanga apetayiti yakwenyoola balinayo n'ekyenjawulo eri abo abalina emimwa egyaguba oba egyaddugala nga n'abalina enviiri za nakyo bakukolera spray mu ddagala egganda bakubire ku nnamba z'olaba awo nange neewonya okwetengeza ng'awoleza omukazi gye yanobera. At Mimi's Glam, your beauty is guaranteed. We offer hair and makeup services for all ceremonies. We can also find you at your location. Contact us on